ali tunakwata ngabi katubekolereko. Omuvubuka yagwa kabenje ka bodaboda alumiriza eddwaliro lya Old Kampala okumugyamu ensigo. Ab'eddwaliro baanukudde. Poliisi eri mu binoonyerezaako. Tugenda kubasomesa. Gavumenti efulumizza ssente z'emiruko obuwumbi 80. Balabudde abateekateeka okuzibba. Zikole ekigendererwa. Minisita Dr. Jane Luther Cheng asibudde abasawo 5. Bamaze wiiki nnamba nga bajjanjabwa Ebola mu ddwaliro Entebbe. That is why we keep on alert. Ge gataliko nfuufu ku ssaawa zino 4 zennyini ez'ekiro. Tutandise ne vaawo mpitewo abaddewo nga poliisi egezaako okugumbulula abatuuze abadde beesomye okugajambula abavubuka abakwatiddwa mu bubbi. Ekubye amasasi mu bbanga bangi ne babuna emiwabo. Ekikwekweto kino kikoleddwa poliisi y'Ekibye ey'Ekatwe ng'eri wamu n'ey'e Nateete. Poliisi okukola ekikwekweto kino kidiridde omusirikale waayo okuva ku poliisi Ekatwe abadde mu ngoye eza bulijjo okugwa ku muvubuka Juko Ramadhan ku ssaawa 11 ez'okumakya ng'ono amugiddeyo ejjambiya n'amulagira okugyayo buli kyalina mu nsawo. Omusirikale ono yeerwanyeeko n'akwata omuvubuka ono ng'ono amutegeezezza nti abadde ne banne abalala 3 bwe bali mu kabinja k'abanyagolola abantu. Babeera n'amajjambiya, babeera n'ennyondo, babeera buli kisi kyonna kye basobola okukozesa n'ebimenya. Poliisi esitukiddemu olwo Juko n'abakulemberamu n'agenda nga balaga ebitundu gye babba nga basookedde Lungujja mu kikomera mwe bayingidde ku ssaawa 7 ez'ekiro ng'eno babbiyo laptop ne TV ennene. Omu ku babbi olulabye Juko akubye omulanga n'amulumiriza nti eyamutaddeko ejjambiya mu kiro. I just saw the light. I started shouting when the door was open. Then the one with the camera entered. Juka batute Nateete mu kigagga ku dduuka eritunda ebikadde erya Mubiru and Sons gye batunze laptop ne TV era abasirikale balagidde mu biro okugyayo byonna bye baamuguzizza ekintu kyakoze. Nze TV nguze TV zizo ng'akasereke wozebwewozi nekwata akasereke akole kisibye bayamazeemu dda omusolo ku muzigo gwa Ashraf basanze yasibyeko okufulwa ez'amaanyi ekiwaliriza abasirikale okutumya abookya ebyuma ne basala olugera nga balina ssentebe w'ekyalo Kabanda Charles bayingidde munda ne basangamu essasi. Gwewuunya omuntu okuba ng'asula wano ate n'agenda n'atematema abantu emutundu ate kitegeeza nti yabeerayo emutundwe n'astadinga ekitundu ekyo kati n'avaayo n'adda eno ate agenda ateme gye yabadde. Mubiru ategeezezza nti waliwo n'omuvubuka omulala yeeyita Golola nga neewa mu kitundu kye n'atera okumuguza ebintu era poliisi n'etandika okumunoonya ng'emukwatidde mu kitogwa ky'e Busega ng'agezaako okudduka ne bamukomyawo. Bagenze ku muzigo gwe ne bagumenyera y'abasirikale ababuulidde kaati nti kituufu mubbi naye ng'abbira mu bitundu by'e Nansana ng'essumbu asulayo busuzi. Otera kubbirawo nze ngenda ntera kukolera wala Nansana ng'eyo. Koze ekikolo kyemmanyire sina wali okoze ekyololo twakukwata naliva kwenoonya. Abantu bakuŋŋaanya okulaba kuba basuza bakukunadde ne basima poliisi olw'ekikwekweto ekikoleddwa nga ne ssentebe Kabanda ategeezezza nti olunaku lw'eggulo waliwo omubbi abantu gwe baayokeza. Vigilante groups security teams ze twateekawo bayanguye okuzikubira essimu ate ne zanguyirawo okutaasa omwana mulenzi oyo era mu basatu basobodde okufunzaako omubbi omu ne bamugoba. Nyongera okwebaza poliisi olw'omulimu omulungi gwe baakoze. Wabula wabaddewo vaawo mpitewo nga poliisi ejja ababbi bano mu kitundu abatuuze bwe baagadde okubagajambula ekiwaliriza abasirikale okuba amasasi mu bbanga okubagombolola. Waliwo n'omujaasi wa UPDF aduumira enkambi y'Essumbwe gwe bakutte ng'agezaako okubakwata ebifaananyi nga beenyodde naye okutuusa lwe bamusibye ku mpingo. Waliwo ne yinfoma wa poliisi y'e Nateete gwe bakutte ng'ono kizuuse nti obwedda yatemya ku babbi ne babomba. Grupu ene badde nene okusooka twasooka ntukwatako bannaabwe bana ne tubatwala ebizira bano abasatu baali badduka mu kitundu kino era kibadde baasenguka nga babeera wala n'olwaleero tusobodde okukwatako bano betulina
n'obujulizi nga bwebuli amayumba ge agamenyeddwa batututteyo n'abatunyini ababbiddwa abali organizinze. Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.